tugenda ko mu ndobe tulabe mu fono ya agamba ki. Hello Sebo. Hello. Jebale ko mukwano nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso obudde mpereza ka message n'ngamba nti nkukubireko. Sebo yale mukunja. Nkale Sebo. Amanga gye bampita Semakula. Semakula ye. Naye omwana wange mwagala omwana yanzala ko omwana wange njagala omwana wange. Anti kakati otandikidde mu kuyomba mukama wange. Omumba oyagala omwana wo sinze muna gombuulira byali bitya nkuyambe naye gwotandika mukunja nze njagala omwana wange omukazi yagenda kati sibitegeera omwana twali naye mukwano nafuna olubuto nafuna olubuto nga mubeera naye namala naŋŋamba namala n'agenda mu kyalo gye yazaalira kati ewaabwe mu kyalo yewa yagenda saidi ze Masaka kakati yekenyini nankubira neŋŋamba nzadde kati omwana zigenze myezi esatu n'etaano 6 7 8 mubuuza omwana wange aliwa tamundaga nge mukuba esimu awuza nze sina transport yandeeta sina ki ambuzaabuza bubuzaabuza kakati ono mu kugendebwa okuzaala yagenda olubuto lwa myezi emeka yagenda olubuto lubuzaako emyezi 2 azaale kakati gwe kiki kyoyagala tukole nkyengagala omuwala oyo aleete omwana wange nga sinatwala nsonga zino wala aleete omwana wange mukulu wangise kyekyo kyokka kyoyagala nze mukunja kyenjagala onyambeko kimu onyambeko kati nga gwe waleediyo beeti tunoonye omuwala oyo waali nze mmanyi owaabwe oba kyetaagisa kwata poliisi ngendeyo nze njagala mwana wange kyokka kyenjagala onyambeko nze kyenjagala njagala gwe munnoonyererezeeko njagala mwana wange manye waali oba kyetaagisa twalawo poliisi ngendeyo kuba nze nali sinnamanya ku kyalo kyabwe kati ekitegeeza gwe wazaala buzaalizi mu muwala nga tomanyi kusisinkana mu Kampala nga tomanyi waabwe nali simanyi waabwe simanyi na bazadde be gwe wali yagadde okwogeramuko naye saagala kwogera n'oyo nze njagala kimu kumpa mwana wange mukozi omukyala amanya ge yaani omukyala nze yaŋŋambako mbu ye Najjemba wangi yaŋŋamba ye Najjemba Najjemba okay kati kangezeeko okumunoonya tulabe beerako sirike ogambye toyagala kwogera naye toyogera tayagala kwogera naye kale Hello. Najjemba. Wanji. Oliwa. Nimbale. Wanji. Nimbale. Olimbale? Watuseyo okutiya ate Mbale. Nimbale gyendeera bulijjo. Kakati Najjemba. Kati gwolimanya kyolimpa. Waliwo abantu. Najjemba. Wanji. Kubanga nina kyenjagala okugamba ate saagala kiriikinye nti ze nakigamba. Kale kanzireko wabbali katono. Gwolimanya kyolimpa. Baawo Semakula yampadde ennamba eno nkubege tumanye wawooli. Okakasa. Baawo Semakula nkugambye yampadde ennamba eno nkubege wawooli. Semakula yatuse kwekyo. Obuzibu naawe okimanyi. Gwani gwe yabadde ennamba mbege. Nze neiba wammwe wano we mwali mubeera. Ndi neiba wano we mwali mubeera. Peter. Peter. Gumange Peter. Semakula yatuse kwekyo. Anti kakati obuzibu buli nti yaŋŋambye. Nze nkukubire tumanyi wawooli then asobole okujjayo akukole ki? Ayagala mwana wo omusajja asula akaaba.
nange ngenda kukola ntya ate kukola otya gwe kyolina okukola omusajja muleetera omwana amulabeko naye gwe okuva luwagenda omwana aweza myezi kumpi 8 toddanga okutegeera nti ntegeera kankumenyere obuzibu obuli omwana siye wangi omwana siwe kiki kakati bagayo bangi yafuna omukisa n'agenda ebeeru naye yandeka n'olubuto wangi bangi yafuna omukisa n'agenda ebeeru naye yandeka n'olubuto naye nga bangi yalima mumwaka bwesimuka mukasemakula nawe nga ebimanyi ekira kituuka kakati musemakula yali boyfriend wange kakati ate nga abantu bonna baŋŋamba kino nina okumenya olina okukola ki kino nina okumenya olina okumenya ate abantu baŋŋamba nga ennumba okatekola kakati nange ninyuma nendera nekumaka nekinamumezi ombuliko nga ya myezi ng'esatu kati nanyambako netumenya myezi 5 myezi 6 nebitangira ku myezi 8 nga lesulirira neŋŋamba ng'era akyamenya ng'era akyamenya kati neŋŋamba kati kuno okumenya kumala nga nina okuddayo ko mu kyalo ng'ate n'omusajja ali akomawo kati nina okuddayo wa bba wange ng'ayambako okumenyerako oli namakula ekiteekera pita naawe semakula yanyambangako okumenyerako oli kati ng'emmumba tezimala banyamba ennumba tezimala banyamba nafuna omuntu ngeri bange ezatwaliwo ate nga semakula yali ninde wa semakula munyambeko okumenya era omutonyankulu eyange aliwa pita kwali kumenya naye omwana si wuwe kati nyambako okumenyerako oli kakati ogenda kikola otya kubanga yamanya omwana wuwe era olubuto lwali lulwe kati ogenda mugamba otya nti wali omenyerako gundi anti bwebuzibu ebujjira ate nga saagala ebbanga akitegeera kati bawo ye yakomawo nange yakomawo nankolamu nedduuka endaala era nga gundi mulimu olimba kati lwaki tomusasulayo gundi ez'omulimu gw'okumenya n'akakkana yaba ezasobola okukkiriza gw'omulaba oleza semakula asobola okukkiriza okumusasulayo sente ku mulimu gwe yamenyera nakuyamba kumenya nyabo nakuyamba kumenya olabika ontegeera kiraliga olabika tolinyegeera njagala mwana wange olinye gye gava mukunje yalinye gye gava njagala mwana wange namenyera mulala ebitali bibyo topalapalakalana nabyo galaga bera febe kitabuli ky'omuziki tekino agamba nti bi lwaki onfuula kamenyo bannange lwaki onfuula kamenyo wakirimbuulira nti munnange nonkubuulire oli kamenyo bawange yandekere tulya mugema kati nyambako omenye nkuwa eri akamenyo waliwo omuntu gwogamba naye ng'alemedde katumwa kukwanjula wali omulabye nga yafuuse nannyini mukazi yasinga okukola emindumu emingi awo mu kwanjula genda oleete bano genda oleete bano naye yafuuka nannyini mukazi bw'oloberanga mu mbeera eyo naye nabamubuulira nti gw'oli katumwa naye kakati ze lwaki tombuulira nti gw'oli kamenyo amenyo otuukira mu budde bwakumenya anti era ntuukidde mu budde bwakumenya mbuulira kakati gwe bw'obalaabalamu watandikira okumenya bw'obalaabalamu emyezi gyegyo eriyo abasajja abakambwe nga ggolola nga babuusa emyezi alina n'omukisa nti yamenya mu biseera ng'omwana akyali muto naye omuntu ayinza okuzizika omuntu ogenda okumenya ng'omwana mukulu n'akuluma masiro omutono abasimuka simakula talina kuwa omuligo kasita akitegedde nti omukazi yali amweyambisa kumumenyerako afuna omukazi azaala abaana ababe kati yewe abalabalamu ebbanga lyeyabeeranga n'omukazi asobola okukakasa nti oyo omwana eryo ebbanga lyali muliiba lya mwanda we oyo omukazi agambye yamufuna olubuto lwa myezi 3 kati aba byakulabirira kitali kityo omukazi yamuyamba n'amubeera natamusaana za buyambi bwa mwana amwesonyiwa afune owuwe ona mulini manda bisujju ntumirako mama wange nalongi manda bisujju sister wange babi Anet Sise mikwano gyange gyonna nabyawuliriza BTFM kale nsebo nze nfuuke kamenyo sijja bikola ebyo wafuuka dda ate kakati tuliryo okoza nakatwe n'amooti
Semakula yeebereremu ekituufu akitegedde akambuwala empola naye nga naye mulimu gwe yakola naye gwali gw'amaanyi mugwaki Katongole wansuza mutya Amoti Rebeka oyo omusajja yeebereremu era nga bamuyambisa kumenya ekyakigumire anonye omukazi omulala amuzaalira omwana anaakuza mwana taliwe nze siwera nga gye sijja kulyako magye anonye owuwe anaamuzaalira omwana agambye Katongole Rebeka covid kyatatukole Katonda wange bambi Semakula ng'akiguddeko alabe kale bannange ye musajja abeera omutuufu okuza naye nga n'agasajja g'e Kampala okizaalira omwana ne kimwewakana ne kibeera ne kigamba eyo mwana ge bazadde sibange alabika tanfaanana naye olaba oli abatazaala mwana abeera amukaayanira bambi ng'alina laavu y'omwana bali Mukama Katonda asasire Semakula amuwa omukazi anaamuzaalamu omwana naye nambe gye wakulabira kulimba omusajja olubuto kati mpulidde yeewera mbwe olinnyi gye gava gy'okusuula ddala mwana wa maama mama mwebala okuweereza nzalirine nateete FM ekitabo ky'omuziki onfuula kamenyo ne bannange mutusaasire okunja nze mbadde simanyi nti n'okumenya ennaku zino bakweyambisa naye nze amagezi gemuwa omukazi amwesonyiwe kasisa akitegedde nti yamweyambisa kumenya ekyakite yeebereremu kitegeeza n'erinnya lya Victor Kamenyo kweyava aleka naye yamenyamuko yamenyeranga bantu mukunja nakacona motimwe baletuweereza ono Sharifa nga nsinzidde eno Mitiyana mu Kigoogwa manna Katongole weebereremu naawe omukazi agambye yajja ng'olubuto lwa myezi 3 era nga gwe totegeera naye weebereremu omukazi muleke ekirungi teyakusaba buyambi mwesonyiwe genda ofune omukazi owo ozaala abaana ozaale ne bw'otaasobole nakulabirira bannange mutulekeemu naye kantunireko mwami wankavuma abudu n'abawuliriza biiti bonna Mitiyana bannange babaagala nnyo kale BFM ekitabo ky'omuziki bale tuweereza kale yenze birungi ebiwambo niba naye mukunja ate oyo omusajja yabadde asonyoka naye sanyuse kubanga ekituufu ategedde amazima naye addamu kutwalayo busente bwe kubugira bwereere amina tuweereza kale bamusinza ekikulu n'abasajja nabo balemerako nnyo kamumusibe yali amulowooza tinna bamulonda mu tawuni tebasobola kugenda gye bazaala bakazi naye nammwe mufuna bayambako okumenya nze terifa ku byesibaleko nabyo Maka ezebo ono kansala Haruna Bose Buyomba original bannanga agamba atya Amoti tuli steady mwebale kutuweereza bannanga Endobeso tukutaakati naye bannanga omusajja agambye alinye gye gava kubanga ngayewanika bango kumbe wambi amenyera musajja bannanga agende embaale mukunja omuntu nakashamulala kutuweereza bannange Semakula akimanyi omwana siwe kuba omukazi yagawa omwana olwedde bakimugambye omulimu gwe gwali gwakumenya gwaggwa akyesonyiwe era newanaayanira omwana omukazi yagawa omwana olwedde akimugambye omwana siwe amanyi omulimu gwali gwakumenya kasita naye yafunamu mu kumenya okwo baagala nnyo mwebale kutuweereza kati tufunamu ki mu kumenya gwe lwaki olowooza yesiba ku mwana yesebo webale okuweereza muzeeyi mukunja kale sebo agamba atya nakatwa ali bulungi omubalanguzi alikiriya ndi kulungi kata Andrew Edward omwana w'ensene munaddipi wendi etuwade tutumbudde biiki naye kakati omukulu nze ndabira ddala nti mujje kitali kikyo tekirifuuka kiki emirembe lwaki waŋŋamba menye lwaki gwe wali onkozesanga bumenyi kitali tekifuuka kikyo ye lwaki nfudde kamenyo
kakati ne mama Tendo kwali empiti mpatumbudde mukate byasa mukola nnyo emifumbi mukuwe bali kutuweereza obula kyensaba Ssemakula akkirize nti yali amenya bumenya akkirize bamuwaayo kasente otherwise talina nakyagenda kukolawo era bajja agenda kumusayi bamusingire bwereere omukazi yagaba omwana mukuwe bali kutuweereza Ssemakula kakkana amanye nti yali ayambako buyambi n'ekyo kiggwa kite Bire FM ekita buli kyemuziki katikome